COVID-19 mu Kampala tutandikirewa. Tutandikirewa eddwaliro lya Bobi Wine lyali mu kubeera ng'azimba e Kasangati oba tutandikire ku nsonga za COVID-19 ezibadde zisusse okubeera nga zeeriisa enkuuli ennaku eziyiseeko awo emabega. Katutandikire ndowooza ku COVID-19. Kantwale omukisa guno eno n'akamwenyomwenyo ak'essanyu okutegeeza nti COVID-19 cases ezibadde zimeruseewo mu kibuga Kampala almost abantu babadde baweze nga 10 era ng'abantu beeraliikiridde nti lockdown yandikomawo mu ggwanga erya Uganda. Mwana wattu nina essanyu okutegeeza nti Ministry ya Health evuddeyo n'ekonfaminga nti cases 10 byonna bibadde bijweteke, tebakirinaako mutwe n'amagulu, tewaliwo kintu na kimu kye bamanyi ku ezo case. Gye buvuddeko awo ne ku ma radio ne TV stations zabadde zitandise okubeera nga zibroadcastinga information yabadde etandise okubeera ng'efuluma nga egambibwa nti COVID-19 yayikomyewo mu ggwanga erya Uganda n'era ne batandika okugamba mu Kampala basanzeemu keesi basoose zisangibwa mu disitulikiti yawa, then olwamaze ne bagamba ne mu Kampala 3 bazuuliddwa, olwamaze ne bagenda 7, olwamaze ne bawera 10. Ministry of Health evuddeyo okubeera ng'ekonfaminga n'egamba nti abantu bali mu kubeera nga bareleasinga COVID-19 slips ezo bambi bakozesa za mwaka mukadde guli eri we twali mu COVID-19, so bali mu kubeera nga babifeekinga n'okubeera nga bayisaawo ebyabwe. Naye nga yo Ministry of Health kimanyi bulungi nnyo nti COVID-19 taliwo mu ggwanga erya Uganda. However, tubeere bwerinda n'okusigala nga tuteesa ebiragiro bye baatuwa mu nkola, okusigala nga tuli healthy n'okukiipinga up obuyonjo. Gamawulire ga ssanyu abantu ali tweyaliikiridde dda campaign ziizo zijja kwegamba nga bingi naye ati saaga amawulire ga ssanyu okubeera nti neera COVID-19 taliwo mu ggwanga erya Uganda. Ekyo kimu. Waliwo eddwaliro erigambibwa eri mu kubeera nga lizimbibwa e Kasangati naye nga nene eddwaliro balitagenzeeko okubeera nti eddwaliro lya Bobi Wine. On top of that ne bategeeza nti neera abantu abanaalwalira mu linene eddwaliro bajja beera balwaliriramu ku bwereere, services ne medical facilities n'ebisigadde bijja kubeera bya bwereere. Namwe eri eddwaliro oba ekyo ekizimbe kiri mu kubeera nga kizimbibwa, ndabyemu ekifaananyi kya nku nnyingi muwada ng'ono yakiikirira ab'ekya Ddondo East, Bobi Wine yali akiikirira mu Parliament. Ngenda kutegeeza wano no ku SMX Media nti information eyo etambula tetuyinaako mutwe n'amagulu. Ekisookera ddala eddwaliro baaliwadde edda erinnya nti liri Karis KARIS Hospital ly'erinnya lye baaliwadde. Kati simanyi abantu bagezaako kuyisaawo byabwe oba ddala bituufu. Kyonna kye kiri wano ku SMX Media kuleetedde information eri mu kubeera ng'etambulwa mbu Bobi Wine eddwaliro lye yalizimba. Wabeera nga yalizimba alhamdulillah, mawulire gabeera malungi. Wabeera nga si yalizimba naye nga ddwaliro naye still twebaze Mukama Katonda nti libeera ligenda taasa bulamu bw'abantu mu eyo area oba community efaanaganako ng'eri. Wano ku SMX Media ndasigala nkuwa updates gwe tulina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.